mulimu story gy'olaba n'ogamba oba SMX nze agudde eddala oba nze aliko ekikyamu n'esooka otyamu n'okugikola kubanga eno story nduddeho okubeera nga ngikola olw'ensonga ezo nga ndowooza oba nze aliko ekikyamu oba nze agudde eddala abantu balowoozaamu nera nze aliko ekikyamu amakulu mu kyo. Story ya Pastor Bugingo okubeera mbu yeeganye okubeera nga yayanjulwa Susan Makula mu maka gaabwe ekyebando. Waliwo statement gy'okola n'owulira ng'ewawaaza amatu mbu Pastor Bugingo yeewakanye okubeera nti naye yayanjulwa Susan Makula mu maka gaabwe ekyebando. Nga nakola stories za kukyala, nga nakola stories za okwanjula, nga nawana decoration, nga nawana ka makeup ka Susan Makula. Nga buli kimu nakiba oletera wano ku SMX Media ne mukiraba. Nga ku Salt TV omukolo gwakyaka, nga guli live gu streaming live. Nga mawulire records ze oba obutambi bukyaliyo nga obulaga okukyala ng'ekigambo bagamba kukyala, ng'ekigambo bagamba kwanjula. Ba MC bonna n'abantu abagendayo nga bamanyi kimu kukyala na kwanjula. Ne statement ekyukirawa nakolera story waneno ku SMX Media actually ng'omukolo gw'okukyala gwakamala okubeera nga guggwa ne nkugamba simanya ye mabirizi mbu yawaaba omusango yawabira Pastor Bugingo omusango ogw'okubeera nga yawasa omukyalo omulala ate ng'akyali mugatte n'omukyalo omulala kubanga mu mateeka ga Uganda Pastor Bugingo akyali oba akyali musajja mufumbo wa Teddy Bugingo kubanga Teddy yagaana okubeera nga amuwa divorce ate divorce mwina mmala kukkaanya mwembi babiri sinti omu yagamba anze njagala divorce oyinza okwagala divorce naye oli naye amala kukkiriza n'agamba omanyi yes obeera ongambye oyagala divorce sina kyakukolera ne kanjikuwa oba musayininga empapula mubeere nga mukitadde awo officially mubeera mwawukanye naye gwe ojja n'ogamba njagala divorce oli omulanga agamba nze nkyakwagala n'agamba awo munange tewabaawo kwawukana paka nga mwena mukkiriziganyiza either ne muddiŋŋana oba si kyo buli omu n'asalawo okubeera ng'ateekako omukono mwawukane. So mu mateeka ga Uganda traditional wedding consideringibwa bulungi nnyo nero omuntu ne ogenda n'okyala n'oyanjula ne otagenda mu church kubeera nga ogattibwa oba mu muzikiti kubeera nga owoowebwa wano mu teeka lya Uganda kiba kikumalira okulaga munera oli mufumbo in a traditional way so naawe obeera mufumbo omujjuvu in a traditional way then nene ziri civil mu church ne mu makereziya ne mu mizikiti then ekyo nakyo kikkirizibwa mateeka ga Uganda. So Pastor Bugingo ekisooka mugatte mu church ne Teddy Bugingo ate nera n'akola obufumbo obulala oba okubeera nti nera yakyala ne bamwanjula ne Susan Makula kati awo ne bamukuba mu mateeka oba ne bagenda ne bamuwaabira ku kooti ku poliisi naye mukubeera nga bamuwaabira mukubeera nga bataddeyo omusango kubanga omusango gwateekebwayo naye nga gulaga gavumenti ya Uganda yewaabira kubanga bagamba mu si Teddy Bugingo yawaabira wabula oli looya omukukunivu ye yagendera mu mateeka naye mu mateeka yateekayo nti Uganda ewaabira Pastor Bugingo olw'okukola ekivva ekyo. Mukubeera nga bamuwaabira waaye bati bamuyisa okubeera nga bamusamoninga munnange nati we bakuwaabira omuntu ayinza ogenda n'akuwaabira ku poliisi naye gwe ng'oli eno oli abutaala tomanyi mbu waliwo omuntu eyatutteyo omusango ku poliisi n'akuwaabira munnange naye bamusamoninze mukubeera nga bamusamoninza ng'agenda ku poliisi we yatuuse ku poliisi nga bamusomeramuko omusango ogumuwaabirwa gavumenti ya Uganda okubeera nti oli pastor toli musiraamu naye ate olina abakyala babiri ate nga bafumbo bw'oba bonna mu butongole oli mufumbo gye bali sinti oba girlfriend sinti ki naye ne bamugamba ssebo waneno wagenda n'okyala n'okukyala ebifaananyi bibino waneno n'ogenda n'oyanjula n'okwanjula ebifaananyi bibino ekitegezaamu naye amateeka ga Uganda obeera n'abakyala babiri kati ate ng'oli musajja mulokole eddiini yo ekkiriza omukyala omu ate gwe oli musumba munnange osumba abantu bangi abakugoberera kati kikyobeera olaga mu public ng'abagamba mwana wattu kituufu ku mukolo egyo gyombi ebiri naliyo naye munnange nze bampita buyisi ku mukolo nze sinze yali agenze okubeera ng'ayanjulwa nze nagenda nga bwe banaakuyita ku mukolo nga Katolu bwamwe bamuyita nga nera bwe bayitaani Franka Gashumba nange we bati we bampita ku mukolo mwana wattu
nange bampita buyisi ku mukolo naye ne twekubisa n'ebifaananyi ebyo naye ku mukolo nali muyite buyise sinze yategeka omukolo sigumanyiiko nze nagenda bugenzi ku mukolo nga gonookera ku makya noyite MCSMX n'omugamba manyi waayi jangu ku birthday yange nekugamba waayi oba kiriwo n'omugamba jangu ku birthday yange kwega actually bamulemerako na bulemezi kati munange omusajja n'ogenda ku birthday nga tomanyi na biki bye bagenda fumba nga tomanyi na waawe bagitegese ne bakulagirira na bulagirizi bwotyo n'ogenda ng'onyumye ne bakubisaayo obufaananyi okitegeera so ekyo nakyo kiri mu mbeera context eyo kwegamba ye agamba bamuyita buyise munnange bwe yatuukayo emmere n'alya na buli kimu ne kigenda mu maaso munnange musango omuntu okubeera ng'ayitiddwa ku mukolo gwonna kati sofa awo we tuli sofa awo we tutuuse sofa Uganda bwetyo bwenyuma ne wanene ku SMX Media Updates zonna ajja sigala nzikuleetera naddala ku musango naddirwe gugenda mu kooti kubanga guva ku poliisi awo nga bagusindika mu kooti nga batandika okubeera nga bawuza be banaamalira tulabe gugenda kubeera nga gukkirawa ne wano ku SMX Media Updates zonna ngenda sigala nga nzikuleetera nkujjukiza mbu tutambula ne bannaffe aba Howard Derrick Investments bakugamba bagekola finishing w'ennyumba bakola finishing w'omunda mu nnyumba ne wabweru w'ennyumba ne zi compound nga bakozesa mayinja mu design ez'enjawulo mu colors ez'enjawulo gwe ejjinja lyoyagala libakusibira ku nnyumba ennyumba yo nesobola okubeera nga ewangaala nawe kenyini ayagala okubeera ng'ogula buguzi mayinja yeso basobola okubeera nga bagakutunza n'osobola okubeera nawe ng'ogakozesa ekintu kyoyagala okubeera ng'ogakozesa enamba y'essimu yaabwe eri ku screen osobola bakubirako n'olaba ki kye basobola okubeera nga bakukolera oba ngeri ki gye musobola okubeera nga mukwatagana. MCSMX, I sign out.